Walukaga yakola machiwa egg entry era nalukola namugamba nti kuno omusango ogenda guwangula kubanga ka certificate kano ak'emyaka 2 kenkanankana ne 11. Soka tutunule machiwa age entry. Machiwa age entry yatekewa na dawa ne Uganda weeri ennyo olw'okuba trust level yali wansi. President Museveni agenda okujja bana abantu bangi tebasoma myaka gy'ekinaana n'emeka. Yes. Era n'olwekyo abantu abo ne babasalawo babateererewo ka offer bwe katyo. Kye tutajja kunenyera nkyebaliza nnyo. Olabe South Africa tebalinawo requirements ku muntu kwesimbawo. Zuma okusoma kwe yali talinako yadde. Tamu yozungulu yaga in the beginning agamba in the beginning. Nanga atenga ye mukambwe ennyo. In the beginning Zuma. Naye yakulembera South Africa. Naye nga lwaki apartheid yatandika ndoza ku 1926. Awo wonna abajjanga basoma bayina system eza separation. Bayina Zibantustan nga abaddugavu bayina community bwabwe bwe babeeramu n'abazungu bayina obwabwe abaddugavu education gye babawa yali nfu abala tebasomera kodda kaakati nga ogamba nti nno oteekewo ebisaanyizo tojja kufuna bagenda kubeera mu administration abasinga tebasomera. South Africa ne babijjamu era byebimu ku bizze bya affectingamu nti kaakati we twogera ANC tekyalina tutumu bagivuluze nnyo eweddewo nti no baddira abantu abatasoma nnyo ne babeera mu kintu South Africa. Kati Uganda President Museveni yagenda okutula nga abasinga bonna bazze nabo tebajja kubeera na mirimu. Tebajja kubeera nti no bafuna office bakola ki n'ebirala so nga ate bambi abantu abo omanyi ebintu bino tutwawulemu okusoma twajja ne tukwonoona ne tulowooza nti no university kuva nogenda ku university kwe kusoma kwokka. Naye ng'ekyo nakyo kikyamu okusoma kwa mirundi mingi. Waliyo okusoma ng'otudde mu kiraasi formal education. Wabeerayo n'okusoma okuli informal. Kutya omuntu avudde wano n'atambula mu bitundu eby'enjawulo abeera muyivu. Oba bamugunjufu oyo. N'obuyivu era abeera obugunjufu kye civilized. Civilization buli kitundu kirina amawanga gali gadde yaffe ebyaffe we beesanga eno kaakati ffe abakyalira ensiko bayinza gamba bali uncivilized. Abakyalira ensiko si kubi. Anti kaakati bo bakirabanga ekibi bwe balaba asala embalu oyo ali uncivilized. So civilization kirina engeri buli omu wakidefininga buli society etula civilization yaayo. Yes. So kaakati badde nkulaga nti omuntu atambuddeko n'afuna exposure abeera muyivu naye. Nabbi Muhammad yali talina kyamanyi teyasomako yadde era teyawandiikako Kurani njagala oli ave awakanye nti yagiwandiika tulinako. Nabbi Muhammad yayogeranga bwogezi bawulama basikola abasomi be baamanya ne babiwandiika nga amaze n'okufa Lukaga emikasi nga amaze okufa ne balyoka bawandiika Kurani yali tamanyi kuwandiika yadde. Naye okusoma kwe kwaliwo yali musuubuzi nga sikiru gyalina busuubuzi kulwana mbalaasi kuvuga mbalaasi n'atambula ebitundu byonna ebyo ebisinga wagenda Alexandria n'asanga ye ebitabo ebiriyo wagenda wano yadda muyifu era yasobola okuba nti no yasobola okwolesebwanga okwo kwonna. Yesu yali teyasomako era baatukuba ne bagamba nti bamutuna ne bagamba omwana wa Yosefu atasomangako ayinza atya. Naye be basajja ababiri abalina ebitabo bye tuyita books of wisdom ebikkirizibwamu. So okugenda ku university kwokka sekya kitegeeza okusoma oba okumanya. Eriyo okusoma okulala okwa meditation omuntu addaawo ekiro n'afuluma mu balcony n'atunuulira ekitundu n'addaawo n'afumiitiriza ku mbeera omugenzi basudde yali muyimbi yali yasomawo naye yaddangawo ekitone yaddangawo n'akikosa n'agenda extra mile oba kye bayita vision. Vision nti obwongo bwo bwebikkula okusingirawo ddala. Yatunanga society n'amanya ekive n'ayogera ayimba ku bwenzi oyo naye aba muyifu. Kaakati okuteekawo machiwa age entry baamanyi tiwaliwo abantu abayise mu bintu weebityo nga tebajja kusobola genda direct nga tebajja kusobola kudda mu primary naye nga experience gyayisemu ewaffe ndina omusajja sejja mwogera linnya nze Kasozi ndi muyifu naye wentuuka wali ntereera n'empuliriza. Omwana bamusibirako mu upper prison bamusibirako mu Maxon Bay bamusibirako wa ebigundi ebye n'emisango nga yaza mingi nange ntya n'omubuuza biki bye wakola wabula pera buliza experience. Naye oluzungu etalumanyi naye atandika okunyumiza ensi buli kintu asobola kikomentingako olw'ebintu byayiseemu
byamuwa wide perspective nti osanga nga ne bakansa ne bantu basobola kuwakana naye. Yes. Oyo aba mugezi aba muyivu naye lwakwata ina bipapula kakati abo be bateerawo mature age entry tuleme kusandikira abantu we bati abalina skills we abayise mu life experience eziba shapings ne batuuka ne babeera ekyenjawulo. Kakati kyenja okunenyamu mu gundi yaffe wano ti mature age entry bakafuula akantu akatono ennyo. Baali badde bakola test 3 awo kyali badde nga certificate eyo gyalina ng'esobola okuzitowamuko. Ti mature age entry twadda ku aptitude. Aptitude ye yali badde esembayo. Twali badde tuyita mu test esooka aliwo gye bayita achievement test. Achievement test mawanga gali agategeera batunulira omuntu achievements zaaliko olugendo lwe lutambudde okwachivinga ebintu ebyo ne bamubuuza ebibuuzo mu ebyo by'achivinze. Ne bamubuuza mu lugendo lwe lwatambudde. Kati okugeza tulina wano abagagga abataasoma nga balina zaakeedi. Kati oyogamba otya nti nno musiru olw'okuba talina bipapula tumulemesa okuba tajja kuddayo mu P7 naye ng'asobodde okukola bizinesi azimba zaakeedi. Kaakati omumubuuza mu field ye ya bizinesi ne mumubuuza osobola otya okuyamba bizinesi obutagwa. Omuntu atandise ne miliyoni emu asobola atya okukula n'abawa experience ne mugamba yes achievement test agifunyeemu 8 ne mumuwa tiiki. Walukaga baali concentratinze kuyimba MDD. Ne bamubuuza music nti nga gwe music ayinza kupromotingibwa atya. Amawanga agakuza mu music biki bye gakola abulina bwe example bwe achievement test nedda wali max nazifuna. Then ne mumala eyo test bweggwa nga kuba abantu bakola achievements ezo baba successful era bayina knowledge mu kintu kye balimu ekyo. Nga bajjo degree yaddayo okusoma. Yaddayo okusoma bintu byakutegeka bivulu. Kati ate bajjo aptitude ye yamuyamba awo wegenda okutuuka. Naye lwakuba ye yagenda direct. Ye asoma busomi. Kakati abalinga bajjo balina kuyita mu process eno aptitude nemala nebayamba nebasindika nga bwe ngenda okulaga. Ekirungi ompadde example ennungi. Kakati ng'ovudde ku achievement test waliyo kye bayita intelligence test. Abantu bano era okukukakasa nti osobola okugenda wali ku elevu oba okwenkanankana okugenda n'otuukiriza ebisaanyizo n'enkanakana wa elevu tulina okutestinga ne reasoning capacity. So kaakati ku achievement test tugattako intelligence test. Intelligence test batunuulira omuntu reasoning eri etya. Retortive power singa nkubuuza ekibuuzo osobola kuddamu mu ddakiika mmeka. Bannange nze omuntu atasomye nakolako research e Busoga nga yali ya standard of living bane ng'otuuka ku muntu ataasoma research neekumenya n'olya ng'ojjula odduke mu interview. Omubuuza nti kaakati maama oyina emyaka emeka nasooka tunuulira bbaawe neyemola n'akwata ku mutwe oli awo olinda kukuddamu olyanga kikumenya n'ekintu ekyangu ennyo nga nagira waliwo eyawakana n'akaana nti muwalawo wa myaka emeka wa myaka 10 maama olimba ndi wa 8 wa 10 ndi wa 8 akaana kasinga maama okutegeera emyaka gyako maama atuuka nakkiriza ti mutuufu. So abantu bwe bati kaakati omuntu ono tulina okutestinga intelligence ye singa omubuuziza ekibuuzo kimutwalira ddakiika mmeka okuddamu. Reasoning eri etya singa omuteerawo nti kapa nzirugavu nti kapa nyingi nzirugavu n'ekyo kapa zonna nzirugavu okiziganya nakyo tikituufu zonna nzirugavu ng'ogamba reasoning ekyali kapa nyingi nzirugavu naye ate eriyo ezitali nzirugavu. So logical reasoning kati obuntu weebutyo nabo babuteeka ku intelligence tumutestinge tulabe ate mbukubeerako ABCD bubalondako bulungi buba simple nnyo kyenkugambidde nti nno babusimplifyinga nnyo obwawano. Kyova olaba nti eyalimba Walukaga nti ekipapula ekyo kikwenkanyakano wa elevu yamulimba nnyo yeetaaga kifo kisinga mu geyeena okwokya. Oyagala mutwala mu geyeena. Yalimba nnyo omusajja ono teyatunula mu biki bye babuuza. Kaakati we tuvaawo okutestinga reasoning aptitude yesembayo. Kati achievement test etestinga past ebyayita.
biki by'ozookola biki by'oyiseemu ebyo byonna ne balaba osobola otya okubinnyonnyola. Then intelligence test ne testinga present okutegeerako we tuli kati kwenkana ki. Onoosobola okugenda okukola diguli eyo. Yes. Kaakati aptitude test etestinga future. Nti kaakati ku byonna bye tutunuddemu omuntu ono nga bwe tulabye wa we tusobola omusindika omuyigiikiriza. Omanyi wali olimyeko n'olaba ettooke nga lyesimbye bulungi lirina enkota naye terikutamye. Noga ettooke lino embuyaga eyinza kuliza sayidi eno sayidi eri eno n'oteekako kenkondo wano nditege wano tyate liyinza oggwira eri n'oteekako eri tyate liyinza oggwira ogezaako okunoonya wa w'oliyigiikiriza we linaanywerera kati ne aptitude eba enoonya kuyigiikiriza muntu ono wawoonodda ku bye tumubuuzamu akivu tumuzzemu emudiddi we tumubuuzizaamu ku reasoning alinamu akatono asobola okusobola public administration ku business we tumubuuzizaamu amagezi ge gali nnyo ku business aptitude n'ebasongera eringa sign post n'ebasongera nti wali asobola ne balyoka bakuwa ekipapula kyo ne bakuwa sign post ekusongera otuuke wali. So kaakati gwe waddira omuntu ali ku sign post ng'ekusongedde nti nno luzira yiiri gwe n'omubala ng'omusibe kwezi njagala olabe ekintu kino bakulaza sign post obuuza luzira eriwa akapaane kakusongera walinoga nti oyo atuuse kati ali luzira ne tumubalanga ali eruzira ninga akapande kamusongedde obusongezi sanatandika ku lugendo lw'eruzira kati omulala n'atambulako nti luzira ne kateekako kilometers 6 yakatambulako bino oyo atuuse kati musibe wamaanyi yenkanankana n'ali eruzira yenkana n'amazeeyo emyaka muli yayita abamusibe so kaakati Nalukoola teyateekamu realism mu kunnyonnyola gundi ono Walukaga ye yamulaga kapaane nti kasonga wali kilomita 6 Walukaga yakatambulako nnya nti kati oli musibe owedde osobola kati n'okuyimbulwa bakubuuziza we wali omukolo ne bakusimbira ekitooke ku kkubo kilomita 6 g'olulaba ekitooke nti olengedde wali omukolo kati oli kumbaga n'okulya olya ddala kati oli kumbaga n'okulya olya ddala obeera olidde oba tolisobola kuponi oba ogifunye so kaakati kino kyekyabalema nti aptitude omugaso gwayo ki. Aptitude gwakugezaako kulaga muntu wa we tusobola omuteeka n'asobola okufuna excellence mu field eyo gye tulabye nti aginamu obusobozi. Kati we yagenda ku Uganda Islamic University ne batestinga ne bamukangakanga ne bala nti ayinza okusobola yo bakoze yagamba asoma ki ayina kigaa kyasoma simanyi wa business administration nsooka akaina naye Walukaga alina business sisobola ati business administration baba bakimuwa mu bukyamu alina business talina singa abadde nga Natoolo gwe tugamba nti no yakolako eddwaliro mu kuyimba osobola okumugamba nti Natoolo alina eddwaliro Natoolo alina sebe eddwaliro mu kuyimba muve nakugwe singa abadde nga Balamu ye yalaba ekituufu no si Balamu gundi ono gongambyeko Bajjo yalaba ekituufu nti ebivulu nadda mu event management bajjajja kikuba eyo gyali ibamutera damu layini entuufu era akola ssebo bulungi nnyo Bajjo yamanya ekituufu semesita azikubira waggulu so singa ali yayita ku aptitude yali badde yamusongera ewatuufu era n'atuukayo bulungi era Bajjo ebintu bimu bye bamubuuza natambulanga ne mu mmoroka ng'abinnyonnyola ng'ate byabadde akola mu kutegeka ebivulu oyo knowledge aba agirina. So kaakati aptitude gwe mulimu gwayo tije bakozesa ku mature age entry ne bamala okuzuula wano ojja kusoberawo kasaba kuzuula naga kaakati nno tonnatuuka okutuuka oyina okuyita mu rigorous training bakutraininga mu kintu kino aptitude kyetusongedde otuuke wali emyaka 3 woona ogimaako ne bakuteeka diguli ku mutwe ojja kuba wenkanankana n'owa senior 6 olwaki banaye tudde mu mazima amatuufu ebintu bino abasinga tubamira ku bino ne tutatunuulira intent eyateesaawo ekintu ekigendera ki ekyateesaawo ekintu ekyo ne tukinegirekitinga wookere nkyakwezi n'ogamba ti omuntu ono gwe babuuzizza obubuuzo obwo busatu tikankati yenkanankana n'omwanasi ono abaana bazadde kyabagenda oteeka ssente mu baana basome primary ne olevo ng'osobola okutema panya wali n'otema panya wali okimanyi nti omwana wa senior 4 omuleetera obubuuzo obwalina n'obumalako nze nali musomesa obwo obubuuzo ne obuwa omwana owa P6 abuyita abukuba n'aseka n'okuseka nadda ne wali abuddamu nga bw'ayimba n'okuyimba nga alagaja n'okulaga nti
omubuuza nga bw'alagajana okulagajana abaana nakuddamu nakubawo obwo obubuuzo temuli. So kaakati woddira ddala intent y'amature age entry ebeera ki? Kuddira kuleeta bipapula byenkanenkane n'ejjinja lya minzaani. So ekitegeeza nti nno muba muliko ekikyamu temutunuulidde the framers of this oba the founders oba the initiator of this mature age entry baagenderamu ki. Ti omuntu ono omukulu ku byayisemu experience ye singa ate akaana ka primary tutandike ku experience ye tufune level we tumuteeka awo afune naye training equipping abeere ng'omwana wa senior 6. Obwana kwezize level gye nasoma bw'ongamba omuntu ayise wali tino yenkanankana nange nkukuba n'omuggo kwezi nze natuuka ng'ebulayo ennaku nga 6 ngenda okukola ebibuuzo nagaba naye kanda ebitabo bino byensomye nempita mukwano gwange n'aleeta minzaani ne tubipima obuzito byonna byali mu kiro 65 kuba nalinga wali nga nina question bank eya UNEB economics nina eya history eya divinity nze nakola kalamba hegidi ne journal paper chovola bera ne nalinga nsomesa nze nali multi purpose nga sibulwa mulimu nga nsomesa economics somesa history somesa divinity somesa geography somesa english somesa ne Islam paper ya history ngo wali mukambuni ne journal paper ne mugatako kuba nasoma so napima ebitabo biri nendaba kire ziri wali nga byembadde nsoma nga nebaka nze mukusoma nali kanyanyaawo gye nasomera ku winter gye nakubanga nali munakunaku nga we bampa emmere ndekawo kaba kawunga ndekawo ekipaati kya kawunga kwenzuukukira ng'okuzuukuka osome winter si kyangu naye nga wali oluzuukuka kabeera mitwe oluzuukuka otandikira ku jjiiko otwo tugweramu ku mmere ne ngenda asoma nga nfuluma wabweru n'ensoma nga naye omubbi yali ekanyanya era nze nakola iso enenziba omubbi ate n'omubbi ne mubba ate omubbi nzuukuka bwe nti nsome saawa 8 ogw'ekiro nzigulawo ntuule kabalaza akawewo kanfuuweko nsobole okusoma nzigulawo bwe nti nga balubu ya neibe byekisiikirize bweti nga nawe siikirize ky'omuntu kisaze kirina nenvaayo mpola nga nsooba ng'omubbi ayimiriza veera lye wali n'ebigatto byabitadde kabalaza asooba mpola mu kigere ali mu ddiisa aligudde erya neiba amaze okusikayo awo amakooti asuseeyo ebintu agenda okyuka ati ng'alaba muli yafubutukembi waya katono emutemeko omutwe ey'engoye yamubaka nemutega neyekubirawo nakirira mayuni nange olw'okutya kye nakola nga nkwata ngatto ze ne veera lye nga muli amataala g'emmotoka zikibiina ze zaaliko ebiseera ebyo nga gajjudde muli nange nendikuba enju nengamba benali mbeera nabo nti omubbi nensooka nsirika nendikuba enju nensigalawo omubbi yagenda okulaba nti kabadde kaana babadde tebazze kunkwata najja ku ddirisa natandika okunsaba naawe bimpe nansaba miso nemusekerera yali alina oguyinja ogunene mu ngalo n'agugalula nengamba weebityo nentema naye teyayasandabirwamu so nze yasobola okubba omubbi n'agenda nenkyekyali tuliwa kiyamayi naye defense era yabitutundako nga naye ali mu mbeera nzibu amataala gaali ga bbeeyi gali so ebyo byonna bye twayitamu okusoma waddira omuntu ono gw'osisa abadde omuvubi n'omuleetera mumubuuza obubuuzo 6 noga kakati yesimba kupa bane tujja kuva mu paalamenti mugenda kuliyetinga paalamenti ey'ekisiru ekintu paalamenti kweza ekigambo paalamenti njagala mbakubira ebintu bibiri bitubigerageranye abaasomako oluzungu bakugamba a group of owls is called a parliament ebiwuggulu nga biri mu kagurupu ebeera paalamenti lwaki paalamenti kuva dda okuva mu bisi mu Greece balina katonda Ansena nga yali god of wisdom katonda w'amagezi naye nga bamulabira mu biwuggulu Ansena god of wisdom nga yalangera oli walaba ekiwuggulu alaba amagezi ku lwaki ekiwuggulu ky'ekinyonyi kyokka ekisinga okuyigganya ebisolo byonna ebirala ekiro kirengera ekiro ekiwuggulu kirengera kina night vision ey'amaanyi emisana kisobola okulengera almost half a kilometer emisana ekiwuggulu kirina ebikola byakyo manuva zaakyo oba muvu zaakyo zonna z'amagezi buli ebiwuggulu bye binyonyi ebisobola okusimba layini biti ng'emitwe gyonna giri mu layini giti
bisobola okukola assemble entuufu eri straight. So we baabitulira ne balaba amagezi agajjudde mu biwuggulu ne parliament gituuma parliament bagendera nti nno ebeere y'abantu abagezi ng'ebiwuggulu biri asobola okuteekinga ekini ayi n'atunuulira ensonga n'agituuka n'ebuziba nga bw'ogambye asobola okuluŋŋamya nti mwenna musimbe layini ekiwuggulu kisimba layini obwana bwakyo nakyo byonna n'olaba emitwe nga gyonna giri mu layini giti Katonda wange omuntu asobola okuluŋŋamya parliamenti omuntu asobola okutunuulira ekibira n'agamba kanzijeyo omuti gumu guli gwe njagala oteekako attention lwaki gwo gukyamye be bantu be twetaaga mu parliamenti kyova a group of all is called a parliament. Yes. Kaakati nobeerawo gurupu endala gye njagala okugeraageranyizaako we tunaatwala abantu bano kiki kye tugenda okuba nakyo a group of wild beast omanya obusobo bu wild beast bubeera n'olutwe bubeera nga bugabi busingako katono n'olutwe so butera okusala bulina negundi emu ku great wonders of the world busala okuva mu Serengeti ne bugenda mu national park endala ne busala river Masai Mara. Yes. Bubeera mu millions and millions era abazungu bajjawo kibeerayo buli mwaka buli season lwetuuka busala gonya ne zirya empologoma ne zirya byonna biteegera wali bikuta naye nga miliyoni ne miliyoni ne zisala bwonna loola obubuukayo bwekkatayo ne bakiteeka mu great wonders of the world miliyoni ne miliyoni busalira ddala okumala ebbanga era abazungu bamanyi ti season eno bujja kusala kamera ziba wali n'ebigonya biba byetegese empologoma ziba wali byonna bimanyi season omugano gujja biba nga nseenene nga bw'ogambye ne bisala bigende season kaakati egurupu y'obusolo obwo gye bayita confusion a group of wild beasts is called the confusion olw'okuba tebuli organized kano kabuuka ne kagwa ku kanne kaako obwo bubiri ne bumenyeka ne bulinda ekijja okubulya kano kagenda ne kabuuka ne kakubawo omutwe ne kakubassamu omutwe ensingo n'emenyeka bwe buba butambula bonna bugenda buwoggana n'ebisolo ebiri ewala ne bimanya waliwo omugano so kaakati gurupu yaabwe is called a confusion kaakati parliament we tunaatwala abantu bano abayise aptitude test abadde muvubi ebbanga lyonna limaze asobola kwawula kano kayamba eno ngege eno njunguli kaakati omuleese okudisikasinga mukama Katonda ataase Uganda nalukoola omugambye kati osobola totunulira intent y'okuteekawo mature age entry ki oleesa omuvubi n'okuwandiika yeetagamu wakakalaamu kaliko nga omusibiddeko engalo n'asobola okuwandiika tasobola kanyweza olw'okuba bamubuuzizza ebibuuzo awo kaakati omuleese atuuka okusayiringa etteeka tojafuna abatusaba ebinkumu amazima gennyini nga bateekako binkumu so kaakati a group of wild beasts called a confusion tugenda creatingawo parliament ya wild beast bagenda okubeera confusion nga kuwoggana bwogga ababaka abasinga bagenda mu parliament kati kuwoggana kukka tebalina sense mu kwogera bo balowooza nti banaabeera eri ne balinnya ku mmeeza ne bakuba awo we twatandika okufuna confusion instead of a parliament eya owl ne tufuna confusion eya wild beast parliament z'abawapahabulo tebalinanga nsonga zookya wawulirako abeekuba mu CA mwali okuteesa okwakaasa mmere wawulirako abeekuba gw'omanyi abasajja abo abatukolera CA nzemba w'ekitiibwa abasajja omanyi okutandika out of nowhere tutandike kino tuzeewo kino ne bakubaganya ebiro nti kaakati obukulembeze obwensikirano tukoze tutya gundi tuteekewo agency zino abasajja baatwalanga okulowooza era mbageraageranya ne constitutional convention mu US gye baakola 1789 yakola constitution ya America abasajja baali baamala emyezi 8 bali Philadelphia batudde kola constitution ya America naye ekyali wali mwalimu balooya 35 ne mwalimu ba business person nga 16 n'abantu abalala bannamawulire n'abaki abantu nga 6 be bakola constitution ya America etambuza eggwanga olifuula ery'amaanyi naye baawakananga abamu ne beewaggula ne badda nayo ne bagaafe tuvuddeyo ne bagenda abamu baagaana okujja baawakananga ku buli nsonga ne bamaliriza nga bakoze compromise nti tuli 6 tulonde akakiiko k'abantu 6 bagende tubagalire mu ruumu eyo bwe batamala kukaanyako tetubagulira
mukanya ku kituufu kye tujja okgenda nakyo nga ku nsonga ki eya representation tuge state zigenda kukiikirirwa zitya ensonga eyo yafuukira njagala okubalaga parliament mweze mumalamu amaanyi muleete owa aptitude nti baatuuka ku representation state zaali 13 nga state entono zigamba tukiikirirwa okusinziira ku kya state si population na bunene buli state ebeere n'abakiise babiri nga kyezitya nti Wakiso enebeerayo n'abakiise 6 nga Lukunji erinayo 6 buli kulonda Wakiso byeyagala byebijja okukolebwanga kati ne batya ekyo ne bagamba no tusinzire ku kya state ebeere na equal representation kikola amakulu yes awo Massachusetts plan nebeera abe Massachusetts be baleeta New Jersey plan lyo state linene ate liyina abantu bangi nga ligamba nedda bali balina abantu emitwalo 2 twenka tutya nafe abalina emitwalo 8 fe twagala kusinzira ku population balina omukola constitution New Jersey gamba population ne state ndazi Virginia zi Carolina North Carolina enda abagamba population state entono zigamba fe mujja tofutiza abatalina abantu bangi nedda bakalambira olunaku ne luggwanga tebasazeewo kaakati yalimu omukadde Alexander Hamilton n'atuuka enkeera we baali bakomyewo okuteesa yaga mumanyi nategedde obuzibu bwavuddewo ejjo lwaki twakanyinyo ne tutatuuka kukiiziganya tetwasabye ekyali wali totutawanya totunyumiza we don't need foreign aid from God tetwetaaga buyambi bwa Katonda bagoba okusaba tetwetaaga foreign aid n'omusa gwogenda osasula minisita chaplain agenda okubi bagambira obuyambi bwa Katonda tetwagalira dde ebyokusaba tubiganye njaga okulaga abasajja nti abasajja abaali mu CA baakola ekigambo naye baayina enjawulo ku be tuyina kati ab'ekibogwe abasi enemba kugerageza na America Constitutional Convention ti abasajja baayita mu bingi so mu kumaliriza balonda abantu 6 mugende fe kye musalawo kye tugenda nakyo era ne bakiyita gundi the great compromise ne bayita mu state entono 3 ne mu state ennene 3 mugende mweronde mu chairman so kwitale muveyo fe kye mujja kye tugenda nakyo ne balyoka bakola compromise kabaka ne batuuka ne bagamba omumanyi state entono ekibatta kiki temwagala bano kubafutiza kati katuteekawo parliament 2 we wava gundi ya 2 parliament nti senate ebeeremu abakiise nga buli state eyina 2 state entono mwana temufunyeemu tetufunyeemu lwaki eneba na buyinza ki era eri ejja kuba etusinga ey'abali olwo bagambye tuteekewo ey'aba 2 representing interests za state entono tukolewo ne lower chamber oba house of representative esinzira ku population ti state kakati ndowooza California yesinga eri mu miliyoni nga 3.5 balina baseneta ndowooza oba nga around 6 bangi ddala so kakati buli alina population ennene nayo House of Representatives tujja kubanga tukiikirwa okusinziira ku population ne state zonna nazo ne zimatira kale ne bagamba buyinza ki muyinza okugira eno nga yeyina obuyinza ennyo ng'era ffe eno batunyigiriza amateeka nagamba senate ejja kuba n'obuyinza okuoverriding etteeka eriyisibwa bano nedda ey'abatono yeyina obuyinza okusinga ku House of Senate ey'abangi House of Representatives esinzira ku population bano abanene we banaleeta etteeka nga linyigirizamu abatono mujja kulirindira eno muliteege we litayita lirina okuddayo batereze kye mwagala olwo ne basobola okufunako baavaayo ne banjulira abantu bonna ne bagenda n'ekyo so olaba okutegeera okw'ekika ekyo kaakati abantu bano abaali mu CA baatukolera ebintu ebisinga ebyali ebirungi nga ffe abaddako ffe tulina okujja nga tutereza ebimu ebigaanyi paalamenti eyo neezaddako ne ziba nnungi ne tudda mu nkola y'ebibiina by'obufuzi paalamenti ne zoonooneka olwo baserafu siikaazi bagundi bano baspeculator ne bayingira mu by'obufuzi nga tugenze mu bibiina ebingi wali twajjanga abantu ne beesimbawo mu mugendo ne bajja nze nabalabako kalulu ndowooza kaali ka 2 bajja ku secondary gye nali nga buli omu bamuwa eddakiika 5 okwogera oluzungu okwogera oli ne bamuwa eddakiika 5 oluganda bannange okimanyi kyayambangako ndeka n'okuleka nga mwenna tewali kwevuma yadde tewali laale zino za kugenda kuyita mu makubo nga mutawaanya abantu nga zigwera mu bifo bye badisigineetinze buli omu yajjanga amanyi omutwe gwe guwera togenda kujja kutyabula amazina bakulonde kaakati twava ku by'abaana ab'amasomero bonna bawulirize
twadda mu kuwoganiza era natuuka e Makerere ne ngamba buno obukulembeze bw'e Makerere sijja kwesimbawo nga temukyali sense nga bwakoma kubambidde nga temukyali baana boogera ng'omanyi bye boogera mu kampeyini kuda e Makerere oye oye ra cha omwana n'amaana jaga when you see a rat running towards fire you know what is behind is hotter than fire ebyo ne bachabwe ne bawogana then ne tudda mu logistics oye ne baleeta sweet ne babayira ne mulondo yo ne mumuwa akalulu olwo obukulembeze ne bufa ne Makerere ne bufa wetwali suubidde abaana okudda okurizoninga nti okwekalakasa okuli e Makerere bwe tutunula ekyaleetera okuteekawo Cambridge University Bungereza kwali kwekalakasa kwe Oxford abazadde ne bakoowa abasajja baatema abaana aba Oxford okwekalakasiza mu bintu byabwe abazadde ne bagamba abaana baffe okuba safe katugende kuye Cambridge katuteekewo Cambridge abaali mu Oxford bonni be batandika Cambridge ne batandikawo Cambridge so okweka abaana abaali debatinze ebintu webityo Makerere tugobyeyo tutyo okwekalakasa balimu ebi bya kisiru ne batandikiraawo okufa kaakati ne kidda wano wetwadda ku mass democratic wave eyajja nga tumaze okutandika ebibiina by'obufuzi Besigye n'ajja oli n'amanya asobola okuyitira mu political party ey'amaanyi n'enfuuka member wa parliament byonna ne bifa so ne tulyoka tudda mu gundi bagiyita Safri's Dictionary of Political Science mu America eriyo dictionary defining nga buli kigambo balinayo kye bayita court tailing court tailing bakidefining as where a candidate writes or a person writes into a public office on the influence of a stronger person or a movement. Kooti tailing wali bakikulaga bakuba katuni nga bakulaga enswera ng'eyingira office eri ku kooti y'omugagga. Ayingira nayo nayo netuuka mu office ng'ayingiridde ku mugagga. So kakati ne parliament yatuuka ng'abaka parliament bayingira parliament olwa influence y'omuntu ow'amaanyi oba political party ey'amaanyi. So si lwa busobozi bwabwe. Era ng'oli agamba buli wolaba kino tiikinga nze kasanfuna kaadi biwedde ogenda kutwala ki tebatestinze competence ya muntu oyo temumutestinze kulaba b'opponent we bamusonseka ebibuuzo kuba singa byali byakolebwa bino Walukaga teyaliisewo singa waliwo primary za Nuupu teyandiisewo Ssogona yali badde yabirayizingira wali omusajja wammwe talina bino naye olw'okuba tewaali nga enswera eyingira mu office olwa kooti y'omugagga oba omuntu ow'amaanyi weekanga nga nswera eyingidde na buli kimu kiyingidde so awo political parties ne zijja nga zitta system ya parliament. Bannannyini bibiina bakozesa bano okutuukiriza interests zaabwe. Yes anti bamanya twayingiza bikojogo byayingirawo ku influence yani era nga byangu byakujja nti bw'otampa ssente zino omwaka kisanje chovola President Museveni abayite ekyankwanzi n'ateekako ekyambalo ky'amagye bonna omubaka baamulonda kuva amuliya n'olanga yenna akankana tayinza na kudifendinga najjira ku maanyi ga movement tasobola kuwakanyako ngaye nakulaga Maria Mungu eyawakanyako Amini tebasobola pate yeyandeeta nze nayesembawo Nakasongola nga bwenjogera bwe nti teri mulala asobola kwogera naye natuuka ekyalo ekimu bakiyita Wabisiisa waliyo balaalo na campaign nga sinda na sente yadde bebangulira n'amazzi g'okunywa oyogedde nnyo naye baatukanyanga naye mwana gw'otuse ku birowoozo bye biri singa obadde wa yero ffe banene we kiba kidomolanga kya yero awamanyi ne gakuggwamu era kye kyampanguza eri sinali ku opposition ngabo baagala yero newe kiba kidomola so olwo mutta parliament ebadde gurupu y'aba Ous ebiwugulu ebigezi babapakabulo bayume bani kakati muleseemu confusion wa UDBC ziyingidde parliament mutese tigwe nsobola okumatiza oba member chairman we nyamu ku district nsobola okumugira nenkola ntya nampisaawo noyitawo olw'ekisiru wa busobozi sobola okumatiza Nyanzi ekukavule sobola okumatiza Lubongoya nempitawo igini agenda kwogera ki mu parliament bamuyita Kanasale School n'alema okwogera Oluzungu naga nti olw'okuba yakula mulangira tamala kwogera mumbejja tamala kwogera omumbejja okimye ki mu politics ogenda kugasa ki mutegedde house gye mutwala mu Nasolo naye teyasoma so kakati ebyo byonna ye confusion era wonti no filters ezaali badde okufilteringa ebyo zaafa
political parties zaali gulumize nga olawo Obama yave Hawaii najja democracy natuuka nga amaanyi zaafuuka zaakujja bazinire mazina bakuwe bawe omukwano bakuwe kaadi tulina Zambali ewaffe tatyabudde mazina woowo byebyo naddo atyabula amazina okufa obufu oyo Zambali TVM yamuyita n'agaana mbunja kwokya nga tebannampa kaadi kakati omutute that's a confusion ewa UDBC gye mutute wa UDBC mu parliament tewali kyegenda kwa ajja kutuuka kyovulaba Ssogona musajja ajja kuyimirira ayogere kakati abantu balina defense gye bawa abagezi babadde mu parliament bakoze eki noloza singa tewaliyo bagezi kyali badde kibi nnyo Yesu yagamba olaba kikoleddwa ku muti omubisi naye omukalu kati Museveni avuluze baŋŋanda abagezi singa waliyo bayiginiya naso ne bazambali tukirize Ssogona agende singa waliyo iginiya waliyo Zambali waliyo Nabosa waliyo Gundyon waliyo Sise Namuju ku musango ogwa mu Gisa 2016 yaliremo ku defending empapula ebya primary nga yagwa ne bamala ne bamwabya yali mu Kooti ono wegundi owebujiri basalira yali omukuba Kooti yonna ya fence ku ngatasoa na ku defending chipapula cha primary bamubuza what is a map ngatasoa ku defining a map differentiate between living things and nali ngatasoa na kumaya differentiating how to differentiate na Kooti yonna ne fence ko ne bamujjayo kati be bagundi bano gwe oyogede ko amulya nyama be yasoma nabo ku lubiri SS mu 88 nga mu secondary ogamba otya wazalibwa 8 mulya nyama ye yalinga 88 ku myaka 8 wali omazengo oli mu R4 kumpi oli mu O4 kuba mu bagamba basoma naye yakoma mu O4 awo nadda mu business yes edda ekitegeza teyamala ko senior 4 teyajimalako kwe kulaba nti bikyunkana amanya mulya nyama bichi genda olawo omusango gwa gulu naye omuntu alizi osomyeko O4 nebo batokoze senior 4 boyogera ku luzungu lwa mulya nyama lwonga ate uvungu emyaka ejo oluzungu terwali lulungi nnyo nga okutandika okuvaamu oluzungu olutegeera ngo senior 5 oluzungu we lwajjiranga abaana abasomanga emyaka ejo senior 5 ye yabajjanga mukko okubeera n'oluzungu nga olaba oluzungu lwatambayo emirundi olutayirwa accent fedda naffe bakasozi abasomera Nakasongola tulina luzungu olutayirwa accent ninga lutuufu antandi lwana advantage tino ffe tusoma bakiyita gundi lexicographics oba vocabularies lexicon ye diction nti osanga omuntu nga talina accent naye nga ayina ebigambo olaba ebyambidde so kakati ebigambo bye bakozesa mu mateeka oli byajja n'ayogera ne biconfusing omulala so nga ate amubo balina accent luseerera lukola lutyo naye nga omuzzamu ebyo ebikalubo nga ate tebabisokanebona lulonga lwakabi andi Ssogona basomera Ssogona bo baali bulungi basomera mu masomero ga muno kayinza okwesanga amasomero kati muno agaalimu ga Matale ga Nyago ga Nagene Masaka abo babanga n'oluzungu naye kakati Sise Namuju yava Erwengo yosanga akasomero ke yasomeramu kakati mulya nyama abasiraamu abo baali tebatyanjye okusomesa baana anti yali alani teyali musiraamu yali alani Katonda wattu so kakati amanya gamatuufu ye alani kati ebyo byonna byebigendo tutawanya bamalize nga mulya nyama bamujjeyo so singa bamusubjugating bamuteeka ku primaries baali badde byonna questions bazirayizinze ne bamanyiramu mulya nyama yali badde yewadda level kireesa bino byonna okweyongera kuba nti no tewali filters bintu sente asinza sente kakati ate awo nga tuzze ku ekyo kye nakulaze nti nno politics we twadda mu kaya y'ebibiina by'obufuzi ba speculator ne bajja speculator mu byenfuna ye muntu asobola okulengera advantage mu kintu kakati we baatuuka Besigye najja omuliro ne gujja president n'atuuka n'agamba nze munondera abanaakola ki abanajja ne bazuukuka ne balonda ba speculator ne bamanya ogutugusobola ebyobwongo biri babadde tebabisobola nga beegoba bokka ewaffe nga bakateekayo district e Nakasongola banyumiza nti bajja ne muzeeyi wange ne bamuconvince nga je yesimbewo ku parliament nga banoonya abantu nga ne buli gwe baconvince nga takkiriza muzeeyi n'agamba nze nkaddiye sijja nga banoonya bagenda kwesimbawo nga tebaliyo nga tebabyagala muzeeyi nga yasoma muzeeyi yali yasoma Light College kati kamu yali alina ebitabo naye ng'ebbanga ly'amazaali mu bizinesi ze yadde mu ebyo ate yali yeematira n'atabigendamu nga balaba bya kisiru so banoonya bagenda kwesimbawo kakati ebibiina by'obufuzi we byajja ne parliament nefuuka omugano gye nagambye hole grade nti esente ziri eridiiru kati aba business ne balengera ne balyoka bakiyingira
kati bonna buli abaali bakuteeka mu ssente gwe n'ogenda ne tufuna ssente ne tugabana abaali baakoma ku senior phone bakola bizinensi olwo batuuse waliwo need gye bayita self actualization need ky'omuntu atuuka nga byonna obifunye kati ng'oyagala bikwongerako kitiibwa bikwongerako kaakati bonna bo ssente zaabwe balabye tuzirina kale tudde mu byabufuzi tukutule ddiiru tukole ki tujje kaakati baspeculator ne bayiika naye bagenda okuyiika tebeetegeka nti nno tusome bagenda otuuka eno nga biriko emitende atwegala olevo o erevo its equivalent ng'oli tagirina kaakati ne banoonya ngeri ki gye tusobola okuyiiyaamu kaakati kwe kudda ku bipapula ne beesanga nga electoral commission yaffe eyali esengejja nayo yali reluctant nga luli tebafaayo kaakati ku luno we baakizudde nti denja weeryeyo kyova olaba baatandise okugira emikono gy'oba pulezidenti olabye namungi w'omuntu eyajjayo ebbaluwa bali bayitirivu awo wonna muzannyo kaakati ne bagamba nti ku mikono tulina okukebera gumu ku gumu luli ekitaakolebwanga awo ne bayiwa olwo batandise okuba strict kaakati tuzze wano olw'abantu bamaze okukizuula nti bangi abazze ne ssente abakoze kibayise mu kintu kati bakandidate buli omu n'ageziwala njagala okugamba mu politics we tuba tulonda candidate aneesimbawo principle eri emu bweti gye tugoberera okusinga mawanga gali civilized candidate must be the most attractive and the least offensive alina okuba asinga olabika obulungi ng'ate talina bivve bingi kuba wooleeta ow'ebivve opponent agenda kukozesa ebivve akkube olumanya nti kwezi yagenda okuvugana n'okuba essente kwezi alina abamumanyi bangi ku YouTube essente ajja kuba nazo tunoonyeza ki ekirala kwezi yasomawa kwezi yali ayagadde ku mukaani mumunoonya ne mumuteeka ndayo custody kwezi wavirewo bw'ati omuntu ayonoona obufumbo bw'abasajja akimaki mu America bare gold water yali agenda kulya akalulu naye b'opponent be bamukuba baddayo ne banoonya omukolo gwe yaliko n'akawala akatanaliza myaka 18 nga bapepeya ne bajjayo ne babikuba ku media tulina yali yeesimbye okuba meeya waffe wakisa yafuukako meeya naye n'ayagala abasajja oyo kati bwe yaggyeyo empapula bamugambye totawaana so ekyo balina okimanya nti mu leve eno politics is a game teeka lino epesa nteekyo lino kati Ssogona ye teyavaayo buvi yes kaakati olaba Walukaga singa yabadde ku candidate omunafu yabadde ayitawo kuba electoral commission ne national council for higher education ojja n'obawo ebintu byo n'obamatisa mu butuufu nasoma yali tutawo yali gundi ngabo basinza ku ebyo nga bakuwaki nga bakoonamu so nga mu butuufu tebakoze kunoonyereza kyova olaba Justice Mugambe ku musango gwa Peter Sematimba yali asaze ekiriyo Stephen Kavuma ye yata Sematimba Stephen Kavuma ye yali wa ssente naye Justice Mugambe wa High Court yasala omusango gwa Sematimba n'agamba kampuni ya West Pacific Coast Institute gye wayogerako National Council for Higher Education teyagenda kola kunoonyeza ddala oba ddala wasomayo oba kituufu gyeri ng'ate institute teri emu ziri institutes nyingi ye yagamba so twali tulina okumanya wasomera mu ya technical yasoma mu ya gundi ate ne tukakasa naye yo National Council for Higher Education olwake West Pacific Coast Institute gundi yali gundi ne gundi ti ayagenda kati yo National Council kasitosasula emitwalo giri 6 yo nga bakuwa teringa ate yaffe UNEB kubanga UNEB yo baverifyinga ne baprintinga results ziri n'ozirabako wano ne bajja ku Erevo ne baprintinga results anti kaakati wano bibuzaabuza tojja kugamba institute yasomera mu America eprintinge so nga mu butuufu baali badde bafunayo email ne babakakasa nti kino bwekino yafuna bwezi naye olw'okuba nti nno nabo abaliyo mu National Council for Education mwana wa gundi olumutemera kano tata wana ng'akoonako kaakati ffenna tubadde tweyinulira ku ekyo ani gwomanyi mu National Council for gundi akiwedde nga okwatanga omuwa njagala okoone ku kipapula ekyo ng'oleeta kati bonna abasinga babadde bajjira ani yakoze ensobi vetting tiimu ya NOP ne National Council for Education ensobi etandikira ensobi esookera ku vetting tiimu nti political party yeyina okutunulira candidate wammwe nammwe mumwasesinge mutunulire bino birina ku lwaki we mutaleeta candidate ne mutamwasesinga omulala ajja kubakuba wotula kati nga mu America gyosanga Senate ng'awangudde Senate alina kubeerako n'omu yekka wansusu
kati gwe waleta candidate omunafu pate nekkuba senate bagibatutteko kati nuupu be batafaayo kutunula olwaki tino mu kifo ky'okudda ku quality bafa ku loyalty ani anaabaloya eri political party ne beerabira nti bagenda obaleeta mu kisaawe mubadde mukyanga kapiira ka kyalo kati muli ku national level mujja kusangayo abaana abagusaasaanya kaakati basanzeyo abagusaasaanya abaana timwavetinga wali naayitawo Ssogona najja mukaawamu kaakati bagubasaasaanyirizaako ekyo abalina okumanya nti no abantu bammwe abo mulonde abantu okusinza ku loyalty naye nga nabo bali competent kuba nuupu kale mujja gamba naabi abamu abagamba gavumenti eyannakyemalira yeekuba bane gavumenti yeyabbayo n'ebipapula bya gundi Walukaga bane tubereko n'ebintu yeyagaana mulya nnyama okusoma yeyagaana mulya nnyama ku lubiri SS nti weeyongere yomaleyo n'obabuuza kale gavumenti weba yebakuba senga mwalonda Ssogona gavumenti yali mukubyewa omukuba wano ng'agadinga omukuba wano nga nojjayo baagala n'otekayo nabbosa era gavumenti yeekoze ekyo nabbosa gw'omanyi nti yege alinga kayumba ke bazimbisiza bumatatu empewo okufuuwako obufuuyi nga kagira so tugenda kulaba akalulu kano nga kawedde abagenda ovaayo kuba ate awo kijja kusukka kuba kaakati abamu batukanya baga no neetuleka paati eno tagihandolinga kasanja kumuwangula olio naalaba nga gwabadde suubira muwangula ng'asikayo ewaffe Nakasongola 2011 waliyo Kigula yali yesimbye ku Erosi 5 nga yesimbye ne Wandera mu Luuli Wandera olwamanya nti Kigula yaze yamanyi oyo waamanyi kuba yali alina ababbi b'amatako omwo bonna abasinga nga bali behind Kigula nga sente weeri Wandera naaga asijja kulwala na sajja lino Wandera yafuna abantu be ne bagenda bakebera mu UPDF da Kigula yali zayiningayo nga teyali zayininga n'alyoka ateekawo Kigula nalaba ku mawulire ndoza yali oba NTV bulungi nga kulayija jaye n'ayogera nti mu butuufu Kopolo Sam Kigula teyarizayininga deyandideni teyesimbawo yadde amaziga ne geoddako yamukubirawo olina kulizayininga ye yali amanya ajja kubikola teri mugeza ajja kutuuka kati abasinga bannabyabufuzi we babadde baspeculator nina abagagga abambakinze jangu awo tewali ajja kubone bamala gakola kaakati abantu bageso bye Walukaga bye bamulya nnyama bye bya Watongolo omugenzi Watongolo yagamba mu Busoga University ye yakoleetana kumbe nga Salamu Musumba mumanyi Salamu Musumba yagamba oyo tabalimba yakoma mu P5 fa abasoma naye era genda okumayiza gwamusinga Salamu Musumba n'ava n'alyoka ti abantu abamu batwale Kooti for granted ekintu ekiri provable n'omuntu kyalaba gonooza kinaayitawo Watongola baamukuba n'okuva n'afa so ebintu webityo mukimanye nti no muli mu muzannyo kati ogulimu ba player abawera naye gwoloza kiki n'opuleeta abantu ab'ekikambi ati nagambye royalty nti ekisooka internal structure mu nuupu teziriimu nga political party singa abadde nga political party zirina structure wali baddewo vetting committee nga chairman wa party si presidential candidate mu America Trump talina na kifo mu Republican abeerawo mubeezi tayinaamu Vance yalina ekifo bas deputy wa treasury n'ebiki naye nga chairman wali ye w'amaanyi mu Republican Trump ne woyogero ddamu ze party zina structure nti gwe presidential candidate jabuzi novaayo kasito wangula oba president n'obeera ng'ojja kubeera kuki ku kakiiko akakulembera party naye ng'obeerako nga ex officio naki naye chairman wali be bakola ogw'okusunsula ate ogw'okusunsula guli ku state ze zirina obuyinza ne zireeta abantu abali competent yes kaakati Ssogona Walukaga Wakiso yali singa tubadde ku federal system Wakiso nga tugenze nga estate bali badde babasunsirira eyo nga n'asunsula tebajje no wabyabakama wabula bagenda wa secretary of state owa state yabasunsula confusion teyali baddewe so bino byonna tunenye political structure gye tuyinamu nti neddira center nebeera ng'erina obuyinza bungi nti byonna birina kugwera kavule ekitegeeza Ssogona tumuwa akalulu ano abalonzi balina endowooza zaabwe ekya Ssogona okuba nti yakoze tekijja kuddira abalonzi ba wano political party ziringa Kooti ziringa nzikiriza nti kyeboogedde kyekyo era yeddenja gye tulina nti tuzizaawo political parties ziringa kabaka yekka ng'abo bagamba n'oli atawagira kabaka yekka ebitooke bitemebwe ze political parties zetuyina we babanga ambuleera yeeyo oba mufu oba kiki we tulonda eyo disaster kati mu bufunze Walukaga yandiwanze edduso ku Ssogona
Ssogona n'agenda senga tubadde ku lwa bulungi bwa political party na lwa bulungi bwa kusavinga gwanga ne parliament yaffe erimu always not world beast bali baddemu ne muntandikwa bali badde tebalikoze ensobi bali badde bawa Ssogona muntandikwa ayina ebisanyizo byokka naye kaakati olwekyo nti mu mazima amatuufu bali badde bagamba nti katudde ku Ssogona naye kitasobola kiki nti enneeyisa yaabwe nuupu bino bye tubagamba bwana kwezinira akantu kenaabanga ku social media nga engo yali ndowooza eyingiza mu kasuwa mwalimu byakulya neyingizaamu omutwe bwe guti ne gugaaniramu mu kasuwa naye nga namungi w'omuntu yeetoodawo tewali asobola gituukako bagiyamba okusikamu omutwe bonna beetoode n'amaani bateekako olw'enneeyisaayo esobola okulemya obuyambi nti omuntu agenda okwetaatala okusika akasuwa mu ngo wakasukiramu bwoti oli mugenzi bonna nga beetodde kati tukole ki olw'empisa zayembi zagiremeso giyamba kali nenneeyisa embi ezaaba nuupu Ssogona baamuvuma bingi teri asobola kukeera nti atukire Ssogona nti baneetudde mutu enkovu eziri ku mutima gwa Ssogona ayinza obalukanga bomu kyembagamba kino nti wemutaatereze kya discipline solves 98% of someone's problem naye wamwate wali discipline ne magoola yennyini kwekaza wanatuuka mu parliament bajja songa ku magoola bayinza ogenda ne magoola naye atuuka mu parliament ajja balagako nze I expect kuba naye mwamuvuma bingi banensi bivumo bye bisolovinga buli kimu revolution yonna weetebaamu discipline efa so kaakati kyekizu tebakyayinza kunoonya ba alayi kati baabavuma bingi so singa tebaabavuma ne mukira nti ate tumuwangudde tumuwembejje asigale mu mbeera banne temudda kumwolekeza bivumo kyali badde kyangu gundi avuddewo substitute wali gundi naye kaakati baabayisaamu dda amagaali kyekizibu so okutwaliza wamu tukkirize Walukaga ddayo omaleko emyaka gyo awo beere nga wenkanyenkanye training eyo gy'ogenda oyitamu ejja kwenkanyankanya ne Kasozi eyasomanga ekiro naye wooba togiyiseemu diguri ye eneba validi ejja kuba validi kuba aptitude test ekuyamba okusindika mu university ne bagamba mumutandikire wano mumusomeseza bwe bamusomesa olwo n'avaayo ng'afunye ekyenkanankana n'owa senior six naye akapapula kano kakola ku buli university kakola ku eyo yokka nanti yakolera ku IU atali ku St. Lawrence no akapapa eri gye yakolera ko kalaga nti omuntu ono ali competent anti mbadde nti buli university ebeera nankani yaayo kyakituufu bwe kyali badde nti ogenda ku university nekosa so simanyaawo katemba kye yali awo kapapula kuba IU lwaki yo teyamwadimiti ate tulinawo n'ekirowoozo so possibility weri nti waliwo abagamba nti Walukaga ne ku St. Lawrence tagendangayo kusoma era nakyo kisoboka nayo kisoboka bakikola bukozi nti tukwagala wali kati genda okole kino ffe tujjagira bugisa nti ate nga kino tokiwakanya university zaano zitedde mu myaka gino naye nga natandise okuba university zibadde zitunda diguri Kyambogo mwatunda diguri omwana gyali asomesa nga tasomangayo kiki university zitunda diguri ffe twatuuka eruweero awo bagraduate abali awo eruweero nga tebalinyanga na Kyambogo naye nga tukiyita kutumya ng'oli adda ku ssimu n'atumya diguri entuufu ne mu kompyuta ne bamuteekamu university ekyo olina waba ayagala kunsiba nteekawo omwana gyali asomesa kakati musomesa wa primary nga naye tasomesa bulungi anti ye ekirungi kye ntino yali asomye senior 6 ng'asobola okudifendinga biri so kakati gyebali baatumyanga butumya kipapula eri ne bateekamu ne mu kompyuta ne bakuprintingira n'akatabo ne bakuwayo n'abalala abaali basoma mu mwaka ogwo gundi ne gundi boowanga reference ekintu nekitambula gye bali bazirina diguri eso eruweera awo abasinga bonna abanene abali mu byobufuzi baatumya diguri Kyambogo yagukola nnyo omulimu ogwo university so byonna biri Uganda wano kaakati ne Walukaga ayinza okuba ne ku IU nga teyafuna bufunyi kipapula ne bakireeta nga teyagenda nayo kukola ne ku St. Lawrence taliiyo ebyo byonna era juzi yeetwalatwalayo ku St. Lawrence mbu bamusanza bamukolerawo interview alage ku university kati bamaze nateeka possibility sigamba nti naye possibility esobola okukola ki okubeerawo nga kyali bwe kityo so awo nawo waliwo kati ate mulya nnyama ye ebyo biri bitya ebyokuba nti nno yakola senior 4 mu 2012 senior 6 2014 nga ali mu mannya ga Ali Kasirye Nganda kyokka ate n'alayira mu 2016 ng'ava mu Alani Kasirye adda mu Ali ate olwedde ze yatuuliramu edda yezaga nti yazituuliramu kati nze nja kumuwa agenda asome keesi eya gundi ono
gundi yali engolo yali omugenzi engola gundi Makadong engola yali alina amanya Charles engola Okero P Makadong kakati we yatuuka ekipapula kye yaleeta kuba ye yagamba nti n'ebipapula yabijjawa Nakasongola nti n'omu yasomerayo ne bamuwa certificate Nakasongola naye omulamuzi we yali agusala omusango okumujja mu parliament yagamba wano wali Charles engola Okero P wano Peter abika P yalagawa P yamujjisa mu bukule so kakati mulya nnyama ebyo byonna yali badde tateekamu na ssente zigenze wala bajja kumujjayo oba sekyo buli avaayo okumuteekako omusanga amuwe ssente amusayire ensinge naye obutali ekyo bajja kumujjayo amanya ago agakontana yadde bino byagamba nti no yaddayo okulayira ate tujja kwebuuza ekigendera ky'okulayira kyali kikijjawo biri tekijjaawo ebyo ekyanaabya yalayira nga ayagala kutuula mu gali ekyegeza wakikola ng'olina ekigendererwa then n'ekirala awo wokka mulya nnyama certificate ye yasiniya ffe efaanana etya mulya nnyama nagenza okulaba yayita Luganda nayitako n'ekirala Oluganda 107 ebirala FF then ye Uganda eyo certificate wali ogirabyewo Uganda njagala abasoma batubuulire eyo tebakufulumiza certificate kapasiripu kafulumaze nange mbulina we nasomeseza abaana abaagwa babundekera baagana n'obukima bupasiripu gyebuli nga certificate lupapula lwani lwe baprintingo kakati kiki kye wakozesa okugenda ku erevo anti kakati bwe bagenda mu ministry wano ku UNEB yo UNEB ebikuprintingira anti yo nebikuwa era bibeerayo kakati ekyo kye baprinting naye ng'ebeera ungraded anti so kakati ekyo tekikusobozesa ku Bosa yajjayo ekyo naye nga ali ungraded kyenkugambire nti bonna abadde balina kalyaka ejjogo nti tuyitawo lwakuba ekirungi na Bosa yibagenda muwangula bagenda muwanje kugambide nti no oli atuna nalaba amaanyi ge gali nti no tatawana naye wano tumukube wano naye senga na Bosa wangula tajja kubeerayo ya second ani mulya nnyama so kakati ebyo byonna ebizibu ebyawo solo yakomawa nasote tunakubimanya naye abaana babamanyi ku Uganda eno social media ne yajja abaana kakali gweteekayo na solo jja kulaba nga babikuwa ne byafuna lwaki abantu abasinga tukkirize social interaction abantu betwakola nabo bajjudde ensi eno ne betwasoma nabo bajjudde ensi eno kyobola Watongola yavaayo okwogera nga Salamu Musumba amumanyiko dito twali nayo oli kabyo bimu ne Zambaali oyo okay ne Zambaali yamala senior 6 tolinde kubanga yagenda kuwumukati yasomayo ki ati wumukati omanya abasomangayo wumukati yasooka kubeeranga ng'etwala abaana ba nina Olevo bakine bagenda era baali ba Olevo abasinga baali ba Olevo kubanga ffe twagendayo nga ffe nze nalina diploma we nagenda naye nga kyalisuubirwa nga waliwo ebitankane ne mu mannya naye sijja kubigenda nnyo sinakubimanya saga nnyo okugira paso ekivaayo ne kiddamu no ekisooka n'okudifenda tasobola na kudifendinga bye yasoma munnamawulire ng'osobola otya n'okujja ku interview wano bakuyita batya n'ogamba nti nonti okwokya ekintu ekyo kya kisiru nnyo bamuyita ku TV media muna nawagamba nti bane mulindeka bamala okumpa kaadi nyinza okwokyeza eyo nga tebannampa kaadi ayagala gyayo kyenga amaze funa kaadi tedi gukiki lwaki temusigala mukye mubadde mulinamu experience kale ogenda tuteeseza ki twagala kutandikawo nuclear power plant ebuyendo obawa kakati omanye teeka eri guiding okozesa amaanyi ga nuclear gwomanyi obunene bweryenkana tuli mu kudisikasinga uranium 235 ng'oleeta oli amanyi kutyabula mazina kati tulina Nassolo tulina Zambaali tulina mulya nnyama tulina Nabbosa tulina Patrick Kuteesa tulina muganda wange Geoffrey Lutaaya ngabo betusindisi bagende batese ku nsonga z'amafuta g'eggwanga lino kakati ate era nga n'abalabe togeddeko era abalingabo nabo bangi mweni ale munayo bajjudde tulinayo basise Namujju twalinako Kiwagama yantamu oyo yaliwo ebunyolere yajja n'ebisanja mu Kooti mu kubanga awagira ekisanja bali awo tulinawo omubaka ng'oweewaffe kati abaddeyo eyalumba ne kubuko n'agenda alwanirayo abadde Nakasongola ataani oyo yawutte nnyo Bernard abadde Nakasongola bamukuba mawulire Sezaala nga yeerwanako nti kubanga bakyankanye n'omukyala n'alumba ne basezaala twalina bonna baali omupaaya twalina Tuwiito ow'e Nakasongola yalina bbaawe yali musomesa ku Nakasongola secondary school nga musajja muyivu naye we yamala olinnya mu parliament n'afuna
ndowooza ddiiru zeeyo ze sijja kwogera n'akyawa omusajja yagenda ku kazigo n'asikayandawe zonna n'azimusuulira ebweru n'ebintu omubaka omukyalo abe nakasongola abatego baagaana omuzza twabaddeyo ewabigirwa ekamuli ne mbagirayo ababaka basinze okuteesa obubi nga n'oweekamuli munisipaali kati no ate baalabye nakipya nga bo tebamanyi nti no naye abaddo nga naye ali omu ne mbaga nti yaddiridda yasembyeyo okuteesa ye yasinze naye n'olwo ali mu nnamba mmeka mu bitaano eri kumpi ati yaddiridde yabuzeeyo omu okusemba nembaga nti kakati ono gwe yanoonya akalulu agenda yabamatiza ensonga zammwe abasoga b'ekamuli baga nti bannange nga tuwagwa ku kizibu konze yooyo kakati oyo abadde ajja kuyitawo singa tabadde na bakompitita balungi so gye tukoma okuba pate gyekoma okuleeta bakompitita abalungi ebyo byonna biba birabika kati nuupu kye bataamanya nti bajja kufunako bakompitita bagende babakubemu ebituli ebyo byonna so emisango gigenda kuba mingi yatunuulira abantu bajja jiwa sente loyalty nti no tajja kugaana mu kye tumugamba kyekyo ez'emmotoka ataano banaagaleeta tugambye mufulume fuluma tugambye mukole mutya fuluma anaakiika kavule anaakotwo abajapani bakiyita kotwo mu nuupu wootomala kola kotwo tofuna kaadi ogimanyi kotwo bwe wazzanga omusango mu Japan oba empula akutumye ne gugaana wajjanga ewa empula n'okoona ekyenye emirundi 5 ku ttaka okumulaga nti ssebo gusinze kotwo kati bo baagala agenda kukola kotwo principal wayogera kotwo naye ye principal sigaana abantu bakola kotwo ye obuwongo bubwe buli butya anti naye bagamba machuwa age entry yeetaaga otunulamu eyamutwala Makerere kwemu Diddi ayinza n'okuba emyaka yali agisusa emanya nga gyayite ginnaba kutuuka egy'amachuwa age entry eggwanga litabanguse kakati omusango gwa gundi guli gutya gwa Ssennyonyi okubanga yajjuza Nakawa West nga tekirina kuba Nakawa Ssennyonyi ekyamutaasa nti ensobi ezo bangi abaali bazikoze ne mu NRM nga mutasobola kumanya constituency gy'akiikirira bangi naye singa ona n'agenda mu kkooti enkulu tebajjeeyo Ssennyonyi wa ddiiru Ssennyonyi emisango mingi agiwangula ayinza okukozesa miinisa endala naye nga muwulire eti singa tubadde watuufu yali badde afa omuntu atasobola kumanya constituency yo yadde beekwasiza nti no bagenze mu kkooti enkulu mu mazima amatuufu mu mateeka tosobola Ssennyonyi wasaba constituency eteriiyo ffe twalinga tukyasoma eddiini baatugamba nga baatubunyumizanga akagero nti waliwo neyiba waliwo omusajja yawa omupakasi okumulimira nange njagala nnimire paka wano awo kati omupakasi olw'okwagala okusanyusa boosi we n'alima excessively n'agenda n'ewa neyiba boosi olwajja n'amugamba nakugambye nti mukama wange nalimye n'eri n'akugamba wayuse we nadde nkugambye wabadde oyina koma walimye wakyamu boosi n'amugamba ate ngenda kusala sente nsasulira oli poloti abadde tannatuusa girima oli ayagala kulunda gwalimye omuddo gwe so kakati mbadde nkuwa kakaaga enkumi ennyaka nzisasuliremu oli yamaliza akoze rose kati Ssennyonyi yalima wa neyiba njagala obasiibule nja kusiibula abantu baffe bagambe nti ekintu kino in simple terms Walukaga okukinnyonnyola obulungi bwe baba bayise akabaga ka bannaalongo eyakafuna olubuto n'ogenda ne bakebera ekisiggito kiika naye Nalukoola ono naye mubi nkugambye Nalukoola amateeka ge lwakuba abantu kuwaanawaana n'amateeka ga Nalukoola eiza makadde nnyo abyapulayinga mu bukadde bwabyo tegali updated bagambe good lawyer is the one who knows where to find the law. Yes. Nalukoola si mulungi tamanyi wa kusanga teeka amateeka gakyuka eri amateeka agaba expired ne balikaddiya ne balijjawo oluvannyuma ng'obwetaavu buze nga Trump lye yakozesezza okudipotinga abaddugavu lyali lya mu 1800 Aliens and Sedition Act ne wamala ne balifiisa ne libeera expired yamaze n'alijjayo amateeka gakyuka kati bannalukoola bali ku mateeka makadde nnyo n'aplikabilite yaago so kakati ye wakirwamu alaba nti afunye kana akapapula asobola okuki no tudde ku intent y'etteeka ery'okulireeta baayagala buli muntu ayitewo kyenkugambye nti no bwe baba bayisa omukolo gwa bannaalongo gwe baakakebera nti oli lubuto togamba n'owange yalibeera nnaalongo kajja atuule baagala bayina balongo Walukaga yeetute ku mukolo gwa bannaalongo nga yakafuna lubuto